Bino ebyokulumba Lukwago bye muwulira alumba banne nga naye alemedde mu ofiisi omanyi Lukwago musajja wooli nze nali sikyamuvuma musajja we loya we mulamba nze nali sikyamuvuma ku luwe naye namuwulidde nga ali ku CBS omusajja omukulu oyo akoze asigaze omutwe gwokka nedda leka leero nzija kanzije nsima nze lwaki naye wakanye ya Nakato nti mbi nzibu tosobola kuddira abantu badibye tebakyalina we balaga oyo mukaaku yakasemba emirundi 12 ne mu kirasi yasembanga n'omuleeta mu kibiina kyo ate kisi yali yesiba Nakato hulidde oyo mabikke asembye buli wabeera ne NUP Lukwago oyo wadde ongamba musonyiwe kano kaakayiseewo Lukwago Kyagulanyi bwe yajja okwesimbawo twamuleega nga azze wano kampeyini y'ekatwe oyo Lukwago yagaana okwatula ekigambo kye twali twagala ayogere twamubuuza okkiririza mu Kyagulanyi njogera aganyabo Lukwago yalwala n'agwawo pulesa ne zimukuba ng'agaanye okwatula ate polisi yawo nayo nsirungwagwa ne kakatevunaana nga munyagwa bamusibe ate ekyaliwo kyaliwo polisi nefulumya lipooti nti omusayi gubadde gwa nkoko kati nga kino ekibiina oli yadduka mu ssomero okusoma ne kumulema n'agenda mu bayimbi obuyimbi ne bumulema n'agenda mu obufumbo ne bumulema n'akolako ani yalemererwa okuyimba n'obufumbo Siteesa Mayanja ulidde kati n'ogendako mu bwamaidi ne bumulema ng'ojje mu byabufuzi nti bye binaakusobola Okiibwa Mpuuga tafunangako mukisa gonna gukulembera kibiina kyonna mu ggwanga abadde akulemberwa bukulemberwa ekyo naawe oyinza okijulira tabeeranga ku pulezidenti wa kibiina kyonna era guno gwe mulundi ogusoose ate nga era Mpuuga taba kwegatta ku NUP yalibadde musajja wa ttima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala mujje mbasomere edduwa kijja kutereera omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasula mu ttogero nenkulombera edduwa ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwe wenna tulabako emboozi muyugi webale nnyo balire ddala okutulaba yonna gy'osinziira agange nze Geoffrey Mayanja onako olwaleero lwanjawulo nnyo ku seti nga bw'ondaba ntuddeko n'abantu babiri ku mukono guno kwe kuli omulongo Nakato abasinga gwe bagamba nti omulongo wa Mpuuga Nakato wa Mpuuga ate ku mukono guno kwe kuli omusajja New Isma Lubega ow'ekibibi yagamba nti 2025-2026 omuntu asala maaso ga Kyagulanyi amulya bunyama so bendi nabo lunako olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi ngezezzaako okubakwanaganya kubanga mbeera nnyo ne Isima ono n'agamba Mpuuga oyo ebigambo n'ayogera bingi era mutera okumulaba wano ng'agamba nti ye n'Empuuga baajawula buli omu yadda ku sayidi yiye kyokka ate era ne Nakato naye bw'otuuka ku nsonga za Kyagulanyi naye agamba nti nze ne Kyagulanyi twayawula kati bombi mbalina ku sseto olunaku olwaleero kansookere wa Nakato olw'okuba nti ye bwe mulundi ogusookedde ddala okuba nga mbeera naye ku seti kasooka okubuuzeeko bwe mmaliriza tudde ewa Isima omulongo nsanyusa okulaba Manaye nange neesiimye nnyo okusookera dda muli mutya bannayuganda abaami n'abakyala bannabyabufuzi n'abatali bannabyabufuzi ansuubire nti Uganda ebanyumiranga bwennyumira newankubadde ng'erimu okusoomoozebwa okungi ennyo naye twebaza Katonda tukyali balamu akakuba ffe abalimu tukafuna mu bujjuvu neyanzizza nnyo okunkyaza ko leero wano ku seetiyo Mukama Katonda akumpeera omukisa olwese nonyamba nondeetera omwami omanyi abadde ansoomooza nnyo leero mulina mu 5 mulongo Nakato amannya gonna mu bujjuvu omuntu obanga yeetaaga okutegeera okugamanya amannya go yenze Elizabeth Pauline Nakato Mukandanga Mukandanga ndi mukazi Munyarwanda ddala atabwegaananga nako wadde
eyebaza obwebaza Katonda bwe tuzaalibwa tomanya ggwanga lye banaakuzaalamu na kikaakyo obimanya ndowooza obezezaawo emyaka 5 emyaka 3 nga batandika okuyita erinnya eryo ate era oyinza obutabimanya nnyo naye nga ndi mukazi mu Nnyarwanda eyakulira wano eyasomera wano eyazaalibwa wano nga ne kitange yasomera wano yazaalibwa wano mu bufunze Omunyarwanda Munnayuganda yes, of course. Omutuuze we Uganda omutuuze awedde emirimu atabuusibwabuusibwa nze mu kiseera kino ndi ku department mu DF eyabo ba publicity era nga mu kiseera kino nze omu ku bamyuka abamyuka Honorable Kasibanti kuba okwogerera ekibiina kyaffe ekya DF. Okay, kale tusanyusa okulaba kwemboozi mu UG ku ludda luno nina Isima ow'ekibibi. Isima nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Weebale kubeerayo. Gyendi weebale nakundeetera Nakato. Erinnya lye linnyumidde Mukandanga. Kati omulenzi bamuyita Ssemukandanga. Omulenzi bamuyita Ndanga. Kati mu Banyarwanda nga bolaba boyina Namusisi ng'ate omulenzi ye Musisi. Kakati omuwala abeera mu omusajja oba okitegedde. Kati nze Mukandanga omulenzi aba yendanga. Yes, Mukandooli omulenzi aba yendooli oba otegedde. Ya. Kuba naawe wano muyina amannya bwe gatyo. Namusisi Musisi oba otegedde. Nakitto Sekitto. Yes, Mayanja na Mayanja. Mayanja okitegeera kakati ekyo tekyewuunyisa omanyi Ssebo Mayanja muno mulimu abantu nga baagala nnyo okwegaana amawanga gaabwe era nga batuuka mu bitundu ebimu ne bejjako n'amannya g'ebika byabwe n'ag'obujjajja bwabwe. Ndi mugumu nnyo era mu proud nti nasigaza erinnya ly'ekika kyange kubanga kyekika kyange so afunayo kiki kirala era tebinswaza era ne boogerera biki ne bagamba Abanyarwanda bakola bino mu nsi tebalina ggwanga lye batawogerera buli ggwanga lirina ebizibu byalyo n'ebirungi byalyo. Kakati kitegeeza banagamba nti Abanyarwanda bakola bati nveyo ngambe nti siri muki siri Munyarwanda era nebaza nnyo bazadde bange oba bajjajja ne bajjajja abateekawo polisi eyo. Tulabye abantu bangi najja mu ggwanga lya banne tamanyi nnono za banne neyetuuma amannya ga banne n'ayonoona ennono. Kakati nze ne bwe naali badde nze nnyonoonye ennono era abantu balisadde bagamba nti yayogera dda nti si muki ennono ezo tazikola ki tazimanyi ensonga lwaki akoze eki naye ate olw'okuba nti twakuzibwa wano tulereddwa wano kitegeeza n'ennono za wano tuzikola ki tuzimanyi bulungi era tulina okuzikuuma ng'ennono z'abannaffe abaatukyaza oba abaatukkiriza okubeerawo tetulina kuzityoboola wadde okuzidiibuuda wadde okuziyisaamu amaaso tulina bubeezi kuziwa kiki kitiibwa kuba singa baali babi tebaali tusenzezza baali tugobye. Kakati siraba kikuleeta gwe noova gy'ova nojja n'otandika okutyoboola ki ennono z'abanno era ekyo ekintu gye kigamba bannayuganda munywerere ewammwe okole ekintu nga bagamba nti oyo akikoze lwakuba muteeso okitegeera okusinga bonaavumaganya Abaganda oli naava oli neyetuuma Seeguya oba neyetuuma Lubega kati abo balubega bonna bayinza okuba Banyarwanda naye nga beetuuma amannya g'Abaganda. Nze siriiko ndi Muganda kaku ndi Muganda yennyini. Nakato ebyobufuzi nga bwe bitambula mu ggwanga essaawa zino bikusanyusa? Tutandikira awo. Ebyobufuzi nga bwe bitambula mu ggwanga lino abiri 50-50 ku sayidi yange because tulemereddwa okumanya omulamwa Bannayuganda gwe bakola ki gwe beetaaga. First and foremost njagala okuyozaayoza n'okukulisaayo abantu bonna abaali e Masaka mu delegates conference yaffe kuba sikusinkanangako leero kambayolezeeyolezeeko wano ku mukutu gwo nti baneemukulika eyo n'ebitaatambula bulungi kibiina kyaffe kikyali kipya mujja tunenya naye tujjagenda tutereeza ki mpolampola kubanga tuwakajja mu system. Mpulirayo abantu abagamba nti Oweekitiibwa Mpuuga ne DF bajja kulwanyisa Kyagulanyi nga neyisima oyo badde nti omulya nga ayogera kati nange era mubuuza bonaaba omuddiza akazindaalo ntulwanyisa Kyagulanyi kumuggyako ki yafuga eggwanga lyo yatudde mu ntebe. Olw'ensonga nalaba awo nga emikolo nga giwedde nga bagamba nti DF yazze naye speech zonna buli eyajja
Kyagulanyi buli eyajja Kyagulanyi era nga abantu beebuuza nti ddala DF eriwo kulwanyisa DF n'opposition ng'ogyeko NUP bajja kulwanyisa Kyagulanyi oba Mwami Museveni kubanga kabeere omu ku bagenyi abayitibwa ku mukolo ogwo omukulu Nsereko Muhammad wa Kampala yakola ne statement egamba nti ffe tetulwanyisa Kyagulanyi tulwanyisa mwami ki Museveni naye ate yagenda okumaliriza nga jamaliza yona yona ng'ali ku Kyagulanyi kati ekibuuzo ne bibeeraawo kakati nja kuddamu bwenti nti Kyagulanyi being is the leader of opposition kuba kati yatwala oludda oluvuganya gavumenti mu parliament oba ne mu Uganda mwonna naye yatuukako ekiseera n'ava okulwanyisa Museveni gwe yasuubiza bannayuganda nti gwalwanyisa ate n'alwanyisa ow'ekitiibwa Mpuuga mbikubuulya engeri yamulwanyisaamu nti wano ozoobiwulira nti bayinza okuba bo ng'abantu baafunamu obutakkaanywa bwabwe twasooka kumulya ng'amuyisa omubbi kyokka nga ba MP bagamba abali mu palamenti nti anedda Mpuuga omuyita omubbi naye ffe twayisa ki ffe twayisa ssente nga Kyagulanyi abuleemiga n'agamba nti waaki badde baaziyisa lwaki baazimuwa era waaki Mpuuga ye yazikwata oba ontegedde bulungi nga naffe bannayuganda twagala okwebuuza olaba yetakika mu iPod naye ssente azikola ki azikwata twawulyayo 17 Ssenyonyi lyakola ki lwe yatwala ndoza wawulya nga bamubuleminga byonna bya blaming Uganda tuli mu blaming njerere njagala kulaga lwaki Masaka bayogera ku Kyagulanyi na lwaki naye aboogerako kati bwe twalitegedde nti Kyagulanyi atandise okutabuka n'Empuuga olwa miliyoni ze5 kuba olutalo lwe luviira ddala ku bitaano nali njagala Kyagulanyi atuyambe bw'ati ffe nga bannayuganda kubanga Mpuuga agamba itize gratuity kasiimo akayisibwa mu mateeka mu palamenti ffenna tukimanyi bulungi nga tugendedde mu mateeka nti palamenti toveeyo ne bakuwa buwiiki sente nga tebamaze ziteeseza sebangako bubbi buliko minutes sebangako bubbi bwe bateeseza njogera lutalo gye lwakola ki gye lwafuutuka kakati ekyo bwe kibaawo Kyagulanyi nali mmusuubira ye okutuyamba addire kati nga bayisima lubega abo abagambe nti mumanyi ti okuyamba bannayuganda okubaawulya gratuity n'okubaawulira nti zino ssente enzibe nga Mpuuga bw'ayogera kummwe kubeeko omu atwala Mpuuga mu kkooti tuwulirize emisango egyo ne bannayuganda basobole okutegeera kituufu nguzi oba kasiimu kuba nsuubira bulungi nti engeri kadde kali nti kali mu mateeka ne Ssenyonyi wakkafuna bw'anaakaafuna n'akatwala tukitwale nti bubbi kale ebyo byonna bibaddewo Kyagulanyi engeri gye yagambamu Mpuuga ye yali etuukiridde kubanga bali baganda bonna bakatuliki okuyamba ku muntu atulaba akasimo kano kaali kabwa commissioner oba kaali kabwa leader of opposition nja kuddamu bwenti nti akasimo ke bawa Mpuuga munnayuganda atudde ku channel n'atulaba kaali kakubera leader of opposition tekaali ka sika bwa commissioner kubanga ajjukira Mpuuga bw'ava ku leader of opposition nga leader avuddeko yagera n'abeera commissioner kati ebiseera ebisinga mu parliament commission yeetuula okukola ki okusalawo kati kitegeeza Mpuuga yatuulanga commissioner n'awa leader of opposition abaddeko oki akasiimo oba otegedde tekaali ka commission kaali kaki nga etteeka liyisiddwa nti olw'okuba ba prime minister bonna ababaddeko babadde bafuna obusiimo ate obungi ennyo twabaawo wano Kadaaga ng'afunye twalaba wano omwami yali sekandi nga naye akoze eki ne bateesa nti olw'okuba bagaba n'emmotoka obunene baba bw'emmotoka olw'okuba bonna bali mu kkoweri erimu noona akulira oludda oluvuganya gavumenti bw'anaawummulanga naye afuneyo akasiimo kati olw'okuba Mpuuga yali atula ku kakiiko ka commission nupu ke yamuteekako oba ojjukira bulungi kati bagamba yeegabidde ki nga tebabuulidde bannayuganda ekituufu kikola ki kyekiri Mpuuga teyafuna ssente as a commissioner Mpuuga yafuna ssente nga leader of opposition akoze eki awummudde kaakati ekyo kyonna tubirabye byonna bibaddewo kiki ekyalina okukolebwa nti Mpuuga bwe yaliganye n'agamba bampadde kasiimo kange kubanga twogere tugaane oba tetusiima oba tusiima Mpuuga bwe yajja mu kifo kya leader of opposition teyatuulako yagendanga ku oversights kuba buli omu ajja buuza akasiimo baali bamuwa kaaki Mpuuga amanyi bulungi omulimu gwe baali bamuwadde leader of opposition omanyi omulimu gwe mu paalamenti omulimu gwe kulondoola mirimu oba otegedde kulondoola sections nti tuyina gundi y'ebyobulamu bagambye malwaliro temuliimu ddagala Mpuuga ow'ekitiibwa mwenna mwamulaba bannayuganda
bannyabo ne bassebo Mpuuga teyatuulako mu ofiisi kubanga yategeera omulimu gwa leader of opposition nti ffe bannayuganda tuwa omusolo leader of opposition alina okumakinga sure okutuukayo omusolo gwaffe gwe tuwa gutuukayo. For example, bwe bagamba nti mu malwaliro temuliimu ddagala leader of opposition togera n'otwala n'owumba mikono n'ogamba bannange mu malwaliro temuliimu ddagala. Mpuuga yategeera omulimu gwa leader of opposition era y'omu njagala okumwebaza ku ba leaders of opposition gwe toyina yakola obulungi. Mpuuga yakola bulungi nnyo kubanga yagenda ku oversight yagenda n'alambula okulaba ssente w'omusolo kikyekola era etuukayo gye bagamba gyeraga kubanga abantu tuba ne budget era nga buli section bagikuwaki bagiwa ssente zaayo kyokka ne tuwulira nga ate baziwadde ssente ffe abaziwa ne bagamba nti ate ssente zikoze eki twamulaba nga alambula amalwaliro yatandikira ku lyekawulo era eddwaliro liri waffe mu kyalo kwe batujjanjabira twamulaba nga agenda ku byenguudo twamulaba nga wonna wonna tatudde mu ofiisi kubanga leader of opposition tekikkakatangako na mulundi n'ogumu kutulwa mu ofiisi. Leader of opposition genda olambule kubanga omanyi waki tulina opposition mu parliament gwe kasita okkiriza okuba opposition ne leader of opposition kitegeeza okkiriza okukola ne gavumenti. So mu bufunze ebibiina ebirala okwogera ku NUP buli kadde ensonga yakuba nti olwokuba nti nno NUP yekute omumuli ate mu kukwata omumuli naye erina obudde bungi obutategeeza bannayuganda kikiddako wabula erina obudde bungi obudda ku bantu abaakajja oba otegedde eyali badde egamba nti ekinjogeza ku Mpuuga alinaki kuba batandikira okumwogererako nga Mpuuga memba wa parliament Nnyendo Mukungwe kitegeeza si yatudde mu ntebe naye n'osooka otugamba Mpuuga mubbi Mpuuga mutemu Mpuuga yasiba abantu yasiba Edi Mutwe yasiba ng'olinga tutegeeza nti Mpuuga ayina poliisi ayina amaje ye mulamuzi okitegeera wantwala bonna lumu nga bannayuganda bonna bavuddeyo ne Katikkiro w'ekitiibwa yali avuddeyo okujja okugamba nti twandika okulwanira eddembe lya Edi Mutwe ku mbeera eyamuyisirwamu ng'agenza okuyiga olunyankole mu basement sijja kukulimba owa leader of opposition fena gwe tuwa ekitiibwa yatula n'agamba Alan Sookojje bwe mwali mu kkomera tubuulire mwangambanga bigambo ki ng'obyogera kati nga gundi amaze kufa Segirinya kubanga Segirinya teyaliiwo lwaki oba tolinda waki yabitugamba ku lumbe kubanga ku lumbe ebigambo era byali bingi nga bikola ki nga biyitingana tetujja genda mu kisaawe Mpuuga gyategese bemmere yaabwe erimu obutwa erere ebigambo bya Nuupu nga bwebamanyi abo balina ebigambo bingi batema ebigambo biyitirivu nnyo abo ayisima ayinza okutemako omugambo munalooza mutuufu oba otegedde ne batagendayo era singa baali nti nno waliwo Mpuuga kye yakola ku bantu abo era bali bakitugamba ku kufa kwani kwa Segirinya naye tebakitugamba kubanga bayiya biki biyiyi baleese Alan Sewanyana ajja alumiriza Empuuga jangu olumiriza Empuuga amma wangamba nti ani abasiba maama obyogera kati lwaki mu kufa kwa Segirinya wetu bitugamba ku bigambo ebyaliyo kano olwekyo Nuupu ekijogezaako yengeri gye yeeyisaamu bikolwa byayo nti bannayuganda tuba bangi ekintu kimu olwokuba nti bo baatugamba tebayinza nakwegatta bo beesobola tuba bangi ekintu eki kimu kulaba ng'ensi ekoze eki ekyuse kubanga twagala nkyukakyuka baatugamba abavubuka bali ku bbo baatugamba buli kimu nga bwe muzze mu byo kuba naawe mayanja obeera mu nsi eno mukama wange ebintu bya Nuupu ozze obikola ki ozobiwulira be baasookera ddala okuleeta olutalo ku bannaabwe owulidde abantu baabwe bwe bavuma obwakabaka ne batyobola ne bavuma Akatikkiro ne babika kabaka bwafudde ne bavuma maama Nnaabagereka kwegamba ne bakola ebintu ebingi ne bava ku mulamwa so ababika kabaka n'okuvuma Nnaabagereka ne Katikkiro bannuupu bannuupu bakakasa bulungi bannuupu kubanga singa tebaali bannuupu omuntu bw'ayambala yunifoomu yo singa wano nyambala yunifoomu ya DF ekibiina kyange nenzija wano nentyoboola abantu gooza bagamba batya mukama wange Mpuuga ow'ekitiibwa alina okuvaayo n'atula mu kamera nga bwenyiddemu n'agamba nti abo be mulaba bambadde t-shirt za DF ne batyoboola abantu abo mbeeganye misana ensi n'ekitegera nti si babo ninamulabako ng'akyogerako awo ng'agamba nti abantu abavuma abantu oluvannyuma abavuma abantu n'okukola ebitali bituufu nga bambadde yunifoomu zaffe abo tetuba nokakwata eddi yabyogera ddi
leeta ka video ng'abyogera olete n'ebbanga we yabyogerera nibo baali bavumiddwa obwakabaka lumbu ye waani lumbu yawagiraani alaga wa NUP kaakati gwe tugamba Kisekka waani naye alaga wa NUP kaakati tunenyaani gw'ogamba yabyogera yali agambaani batuusaamu omulongo Nakato omuwulidde Nakato agambye nti azzemu ekibuuzo kyo ekyokugamba nti nno buli kadde boogera ku Kyagulanyi ng'ate balina kulwanyisa Mwami Museveni akizzeemu nti NUP gy'owagira mmwe mukutte omumuli yensonga lwaki eboogezaako naye ng'ekigendererwa kyakuggyako Mwami Museveni n'ebyannyonnyodde byonna ebitaano omuzindalo guli wuwo Nakato mukwano gwange mwagala ng'omuntu era mumatira era mwagala ulidde naye Nakato bambi ayagala nnyo mpuuga ogutali musango era sobola muvunana nti lwaki oyagala nnyo mpuuga naye empuuga yakola ensobi nnene nnyo. Nakato agambye nti Mwami Mpuuga yagenda n'alambula amalwaliro n'alambula enguudo naye Mpuuga bw'abanga yalambula amalwaliro n'alambula n'enguudo abanga muntu ffe tulina abaana sijja boogera amannya abamu bali mu bizinensi twakola nabo siniya 4 ebibuuzo bwe byatuuka tebaakola ne bayitawo ne bafuluma obufulumi ne bagenda kati n'Empuuga bwe yakola tosobola genda n'ogenda mu binwebwe essaawa n'etuuka gwe n'ofuluma obufulumi n'otokola kyogamba okugenda okulambula enguudo n'amalwaliro yakola kikyamu yali takoze kikyamu ne teyazzaamu bwe yalambula eddwaliro ly'e-Kawolo biki bye twafunamu abaali balidde ssente z'e-Kawolo baakwatibwa baavunaanyibwa ate wano we neebaliza ayigigi mukyala Betty Kamya abuulirizanga n'agamba nti leero gavumenti ayigigi nsesemezza ssente bweziki ne bano mbatutte mu kkooti ne bano mbavunaaniddwa naye ggwe n'olambula bulambuzi n'oyisa bivulu walambula enguudo watuwa ku lipooti nti abadde babba ssente z'enguudo tubalese mu kakiiko kano tuzibasesemezza tubakutte gwetegeeza wali ku malaawundi go olidde wali ku bibalo byo n'okola kikati omuntu atakola bibuuzo aba tasomye kuba mukyala Nakato bwe yeewaanyiramu ekyo kya Mwami Mpuuga nti yalambula ku ddiru ki ye bwe yalambula ki ekyakolebwawo owanze kubanga tewali kyakolebwa naye yalaga nti gavumenti kyemuteekeddwa okukola kino ate yakiragawa kuba bwe yali badde alabisizza yali badde aga nti e-Kawolo wajjukira eddwaliro ly'e-Kawolo lye limu erisinga okufuna emitawaana mu nsi yonna kuba teruggwako akisidenti eddwaliro ly'e-Kawolo lyali badde likwatibwa nga lya bbeeyi nnyo kuba akisidenti zisinga okuba ennyingi n'ez'amaanyi mu Uganda zifubutuka Kawolo ne kati e-Kawolo bw'okimanyi nti e-Kawolo Mpuuga bwe yalambula waliyo n'abasawo abaali bamaze emyezi 6 nga tebasasulwanga ne kaakati tebasasulwanga e-Kawolo waliyo n'abasawo nga n'eddwaliro terina basawo bamala ne kaakati terifunanga bamala e-Kawolo waliyo n'abasawo ab'empewo ne kaakati tekikolwangako kati ekya Mwami Mpuuga ogamba nti yalambula yakola nnyo talina mu kye yakola yakomerawo bwereere yalambulirawo bwereere kuba teriyo kyavaamu ekirala mukyala Nakato agenze omulongo tebamuyita mukyala Nakato agenze n'agamba nti abanupu bagamba nti Mpuuga yasiba ba Edmutwe ekyo kituufu emirundi 10 nze mbadde mu kkooti emirundi n'emirundi n'olwasembayo nali ngamba oba bigambo byaffe oba naffe tutema ebigambo omulamuzi bamuyita Kayizi mwana mutona musiraamu wadde alina ettima lingi limulinga nga lyayitira naye nga musiraamu munnange olidde omwana omulenzi atunula ttima alina ettima mu kkooti y'e Masaka naye musiraamu nesugidde emuli eno ye Kayizi oba Abudala abampuliriza munampabula naye nga ye Kayizi aba asoma ndi bwenti mutunulidde bwenti mukooti walimu mukooti wakati ngenze emirundi n'emirundi n'agamba nti abavunaana omusango guno guvunaanyibwa Mwami Mpuuga n'Abedi Bwanika ng'ate bannamawulire bo baagutta era ne munnamawulire omutumulina n'enkwata ku mutwe
wallahi nakato lillahi tallahi ncha mukama katonda wallahi lillahi tallahi nakato nobonyeta kule wallahi lillahi tallahi billahi kudid kooti nga bwetambula n'amateeka mu ggwanga omuntu avunaana omuntu alina okubaawo sikyo kati kooti bweba yagamba nti abavunaana abasibe abaasibwa be bampuuga yabawa waki bavunaana abasibe ye lwaki temugamba kooti nereeta kubanga mpuuga si wamaanyi nnyo si ye pulezidenti w'eggwanga asobola okujja mu kooti sikyo kubanga bwemanze nkuvunaana kooti egamba jangu muki mu kooti kukitegeera era kyetugendako ne wallahi billahi tallahi nzinaki omulamuzi naga abavunaanwa bano bavunaanibwa mwami Mpuuga ne mwami Abedi Bwanika nenkwata ku mutwe gwenti nali mmanyi nti byaffe bya bufuzi ulidde era luli walingayo abantu ba mirundi ng'ena Mpuuga Abedi ne bannamawulire ababiri bannamawulire ne batta omusango era omutubeera naye mu kkooti omulenzi oyo baakola ku rediyo Simba oba ye Masaka amanya ganvudde mu mutwe ulidde naye nga omulamuzi nga mu kkooti mwendi ebitali kuŋŋamba mu kkooti omwo nalimu ne Sansa wa movement nnyo lawyer nalimu ne Bakayizi nalimu n'ono Musi gwe tusaddaase aliwo yenna tusaddaaka mu byobufuzi tusaddaaka anti Musi tasobola kuwangula Ssemujju George Musisi kanso George Musisi twamusaddaase busaddaasi ng'era bw'olaba nga bwe twasaddaase bali mwezo oba bali mwezo tasobola kuwangula Lukwago mu byobufuzi tusaddaaka kuba lwaki tusaddaaka ebibiina by'obufuzi senga toteekawo omuntu ekibiina kikuwaabira niwe tewataddewo omuntu nekikutwala mu kkooti kati tukuwa omujega tukuwa omunafu tukuwa gw'onoonywamu omusaayi amangu kati mu kkooti kola oyajjula twalimu meeya w'e Masaka Namayanja Florence twalimu Sansa wa movement ne wamaanyi nnyo lawyer twalimu Samuel Muyizi twalimu ono Sezaala wange no yawasa ne muwala wange ono nse gundi Mayoni mulima Mayoni ow'emukono yaliyo Kiwanuka Abdalla abantu baali bangi ulidde omulamuzi Kayizo yasinga ettima mu balamuzi ulidde asinga ettima mu balamuzi n'agamba abavunaanwa bano ye mwami Abedi ne mwami Mpuuga era nakwata mu kifuba bwenti nenga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Uganda bweki wetuuse era bwe twakoma okuvuna mbadde sinaddangayo kati bwe tugamba nti Eddie Mutwe ono mwana asinga eddembe mu Uganda bodyguard wa Bobi Wine ali awo muwanvu omuntu mulamu nnyo muwanvu abo bonna bonna bwe akireewo nti Mpuuga yabasiba olwaki oba otuvunaana nga be baateekayo omusango be bavunaana abantu nakato lwaki mwami Mpuuga n'Abedi Bwanika bakama abo basiba abaana b'NUP okusinzira ku bigenda mu maaso n'ebyogerwa n'ow'ekibibi engeri gy'annyonnyoddemu awo simanyi mulamuzi lwaki baamubuuza nti abavunaana bajja ddi mu kkooti because emisango gy'e Uganda sina gya Uganda gyokka omuntu bw'agamba nti nze nkusiba omuntu alina okwapiyalinga muki mu kkooti kuno kwe kwali okuziika bwe kutyo bwe kwatambula oba otegedde era ogenda kulaba nga omuntu asiba abaana wano akubwa nnyo bubi nnyo oba otegedde kaakati ekigambisa Mpuuga nti yasiba abaana Mpuuga alina abamwagala ono omuwala awagira Mpuuga ono otegedde kati gwe bagamba gwe balinayo oli gw'olabye asoose okudda kw'oli kati njagala ogenda kwetegereza akatambi bano bannamawulire baabakuba mu kubakuba ne batuuza olukiiko lwabwe nga bannamawulire ne babagamba nti bane mumanyi mujje mutwetondere ng'obudde bukyakola ki nga bukyali I think eyo statement wagikola ki yuno omu kubawaabira abaana era ng'awa statement
tetwagala kutubuzaabuza bannamuli bagulete Masaka bannamuli bagulete Masaka kati olw'okuba mulimu nti bano bawagira Mpuuga oba otegedde nga Nakato be naakola omusango ne bagamba nti Mpuuga yagukoze eki nga bwe wawulidde Embulemi ng'abavuma Obwakabaka n'Obuganda nti bakyagulanyi kakati kyoyinza bweŋŋamba nti omulamuzi yagamba Abedi ne Bwanika mwali badde mumusaba ne balooya bammwe nti anedda babatuleetere mu kkooti katulire babakole ki batinza okusinziira bwe mmanyi ku musango guno okuziika okwetegereza bano bannamuli baali bagamba baabano baali bagamba nti mujje mukole ki mutwetondere Nakato waliwo ku nteekateeka y'abannamawulire abo okugyamu entamu musango ogwo Mwami Abedi Bwanika ne Honorable Mpuuga Honorable Abedi Bwanika ne Honorable Mpuuga ne balezisi yalaga ati temujjayo musango ye akati nze gw'obuuziza ekibuuzo ekyo nti Edi Mutwe ne banne Edi Mutwe ye yasembayo okukwatibwa kiki ekyali kisooka omutwaza mu basement ayiga Olunyankole Mpuuga alina basement Mpuuga yakwata Edi Mutwe balyoke bagambe nti yamusiba kubanga omuntu yava n'agamba mutadde mu basement ayiga luki Lunyankole temwamuulyamu kennyini n'avayo ng'alabika bulala nendeeta gye bamuleetamu omwana wuuyo gw'olaba bakuba oyo olaba oyo omwana gwe bakuba oyo omulaba ali mu kikoofiira yasiba Edi Mutwe naye luli nayogera naye nga ndi e Masaka nanga Nakato emisango giri mu ki mu kkooti emisango bwe gibeera mu kkooti tetukkirizibwa kgenda mu kamera kugyogerako baamukuba bubi nnyo baali bamusse omwana oyo nze nja kumwogera bamuyita mukalazi olw'okuba awagira nnyo Mpuuga e Masaka oba otegedde bano ne bateekayo nti Mpuuga n'Abedi be basiba abantu so baakuba mukalazi wuuno okuziika kweko nga bwe nkukulaze kwetegereze gye kunaggwera ne bannamawulire obalabe nga oyo si Edi Mutwe otegedde wuyo Edi Mutwe kanka kuddusiza okalabe Edi Mutwe nalabika nga yalatereza embeera bwe yamala okutereeza embeera ekyaddako tewakola ki kyekyo ekiwandiiko kye baawa oba ontegedde isima baabo bannamawulire baguleeta Masaka nga bagamba NUP ekola enteekateeka ejja okutwetondera kuba bwe bazze okuziga bakoze eki baatukutte njagala kukulaga Edi ng'akuba omuntu olutalo nga lutandise kakati yesima ogenda kuŋŋamba ki ye kale ebyo byonna bwebiri bizze engeri Edi Mutwe gye yakwatibwamu ne bannayuganda nga tutandise okwesoloosa nga tugamba nti no bw'aba yasoose kgenda kuyiga Lunyankole mu basement katulwanirire eddembe lya Edi Mutwe nange ndi muzadde sibeetaaga babeere mukaki mu kaduukulu kubanga leero lwabwe Uganda ffenna etumala naye ate Uganda naye bakukwata ne bamukola ki ekibuuzo kiri wa mulamuzi omulamuzi okuvayo kuyingiza Mwami Abedi Bwanika ne Honorable Mpuuga mu musango guno kakati ekibuuzo bakiranga kiri wa mulamuzi nuupu eyina balooya bakanso muyizi gye bali e Masaka era be bali mu musango ogwo balina okutegeeza nti Mpuuga n'Abedi babanga basiba bano abaana bajje muki let them appear in the court kubanga kiri mateeka kikkirizibwa oba ontegedde bulungi kati ebyokudda wano Edi Mutwe engeri gye yakwatibwamu nga ne Katikkiro avuddeyo bannange Edi Mutwe yakwatiddwa mu mbeera embi Waki Edi Mutwe otwaliwo okuyigiriza Olunyankole n'obeera mu basement tuli ekavule mu press conference Kyagulanyi ajjayo Alan Ssebanyana Alan Sokojje waŋŋamba otya nga tuli nga nzizo balaba oba otegedde ekyo ekintu kyali kijja mu kiseera ekyo ekyo Kyagulanyi terina musango because abaana baffe bazibu nnyo Alan bennyini be bagamba Kyagulanyi nange nabimanyako ate Kyagulanyi ebintu ebyo babimugamba maze nabyebbanga zikinganga era nakigambyeko oba nani nze Kakayibanda kajjako ne kaŋŋamba nti Abe Mukiibi yangobesezza ku leediyo era Abe Mukiibi mubi muzibu ate juzi bwe nakalaba mu interview nga kanneegaana nenga akasajja kana akampi oba mbizi kajija nyo yakatabula omutwe ate kekasinga okulya embizi mu Uganda nenga oba mbizi ye katabula oba bumpi bwe bukatabula oba lwakuba kalundi nedda tomuvoola nnyo nate kumuvuula kuki kiyeya nnumba Kayibanda
naŋŋamba amugobesezza ku leediyo ye Abe Mukiibi ate dakiika emu nanneefuulira n'ekyamwami Bobi Wine bwe kibo kiri bassewanya n'abo baali bankwe nnyo omugenzi tujja mwogerako baali bankwe nnyo era baatabula nnyo ebibiina ebyo bo benyini be bayita mwami His Excellency ne bamugamba ebintu bino kati bw'abayita n'abagamba mu mbuli ebyo mwaŋŋamba mwami Bobi Wine aba akoze kibi ki kankubuuze lwaki yalinda mugenzi kufa alyoka ayite omugenzi yavayo n'okuganaaba ng'akyasobola okwogera lwaki yasooka kulinda Ssegiriinya ye kambuuze lwaki abyogera edi mutu amaze genda mu basement nga ne yamutudde mu era bwe yali byogedde nga Ssegiriinya waali nga baga mujja kutula omusajja uwulidde mujja kutula omusajja era kyoba Ssegiriinya baamuwa tayimu Mungu n'amutwala bulungi Ssegiriinya baba muleeta mugundi ani ate ani yabyogera Ssegiriinya yali mulwadde Ssegiriinya nga ne bw'omutunulako obutunuzi wulidde nga mulwadde kubanga nze mu Uganda yonna nze Ssegiriinya yasooka kutuukirira nze lwakuba tebampa kakisa nze Ssegiriinya yankubira essimu naŋŋamba onteeseza bulungi njagala kuntendeka era Ssegiriinya mbadde muyita mwana wange ng'era mpita muzeeyi wange Ssegiriinya naŋŋamba nga musajja atu yali alowooza nti nsula kibibi naye nga nze kibibi n'addukayo dda era ne bano bavuganga emmotoka ne zigenda ekibibi ng'ate bandeese mu kibuga ne mugabo olijja mu Kampala olikola ki olindaba naye Ssegiriinya nze amubaleetera saafuna nakakisa nenga kasa nakola bya Mungu si bya kapeti naye Ssegiriinya siba kubanza namwe temwali mulabye tumalize ku nsonga tugende ku ndala kankubuulireyo ye Makayibanda baba yamutemyeko ekigambo nga yamuyita kimugwanidde era zino engalo za Kayibanda bwe mutyo bwe mubadde mutema ku bantu ebigambo ne musaba jjatula ebigambo ku bantu ebigambo batakola ki bye batamanyi ne mwogerera abantu ne mubogerera kiro n'olwekyo Kayibanda nze Kayibanda mumanyi yakoze bulungi kubanga ogwo guleko okubanga muzeegwe yakoze buki ne wamma watukoledde ekintu n'okikolya Isimono kubanga Isima amanyi okutema ebigambo ku bantu byatalinaako mutwe na magulu kyokiraba kati sibakulaga bwino ono Isima abadde akitaddewo oba otegedde sibakulaga bwino ono mu bigambo bya mulamuzi sikigaana nze nakatulaba ebyolumbe mbigenze kuba saaziika saaliyo ebyo sibiyingidde nze kyesimanyi sikigendako saagabye banantuuzaamu era ebyali omukuzika saaziika nga baziika omusajja oyo yalinga weerandani nabiwulira naye awulidde tekyenkana naye abaddeyo ekyo vola nze byesimanyi sibigendamu naye nze kino abaana baffe nadde ate kiri mu Buganda abaana baffe bawaayiriza batema ebigambo ate nga be bajja ne bakulumba nga nze Kayibanda bwe yajja nannumba nti Abe Mukiibi amugobye ku leediyo ate nanneegaana era nakyayenya akasajja ako wulidde nakyayenya akasajja kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege tuli Kombozi mu UG tukyagenda mu maaso n'ensonga waliwo ensonga gye mbadde njagala etakuza bannayuganda omutwe nga beebuuza nakato ebibiina bino ebizzo by'okumuukumu mu kaseera akatono ddala bibazaaki twabadde tuli awo DF nejja twali tukyali mu DF waliwo ekyamwami waliwo Ecological Party eya Honorable Nsereko Muhammad twali tuli awo National Peasants Party nejja twalidde tukyali awo gundi nayo already nga nayo yasonze dda PFF twali tukyali ku PFF Munyagwa naye alita ekikye nakati essaawa zino bwe mubanga mwagala kujjako mwami Museveni nga bwe mugamba mwami Mpuga amaze mu byobufuzi takunukiza emyaka 2 n'okusoba myaka ali mu 3 kali tugeze lafula 28 mwami Abedi Bwanika aba Elias Lukwago nabalabo nabo nga bwe nkunyonyodde ebibiina abantu bona bali mu bibiina ebyo tubalaba nti basajja bagundiivu basajja b'amaanyi abantu balina ebibuuzo nga bagamba nti lwaki mu kiseera kino bali tebegatya mu kibiina kimu essaawa zino kuba okyogeddekawo n'ogamba nti ekibiina kya Mama Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti essaawa zino kyekikuta omumuli ensonga kimukyogerako nannyo nti lwaki essaawa zino mwali badde temwegatta wamu
amanyi gambe nemugakwata gonda ne mugamuwa ne mumubeera emabega n'abakulembera okutola Mwami Museveni okusinga okukola ebibiina kubanga abasinga abamu bagamba nti tobanga waliwo abiri emabega Mwami Museveni kubanga bizze bingi nnyo ate nga ababitandise basajja bagundiivu balude ebyobufuzi ekyokukola bakimanyi n'amanyi we gali bamanyiiwo. Kaakati for and foremost njagala okujjawo okuyisima abayogeddeko abatemi b'ebigambo n'abasazi b'omugambo nti buli kibiina ekibaluse kizze kulwanyisa Nuupu. Nuupu naye bwe yali ejja yasangawo FDC tebaagigambako nti ozze kulwanyisa ki FDC ndoza mujjukira bulungi. Nuupu bwe yali ejja era yasangawo DP tewali yagigamba nti munne Nuupu okoze bubi okujja wali badde weegatta kuki ku FDC kubanga Kyagulanyi ne bwe yalizze yali egasse kwani ku FDC nene yakola kiki bakola kibiina kyabwe. Kakati ebibiina si bibi lwakuba nti bweba tebiina kigendererwa we bibeerera ebibi. Ffe nga bannayuganda twetaaga nkyukakyuka tukoye enfuga embi osanga eri muki eri mu ggwanga twetaaga enkyukakyuka. Enkyukakyuka tesobola kujja nga tewaliwo bwegassi. Ebibiina bino nze bwe mbyagalidde bijje nti agali awamu ge galuma ki ennyama. Mbasaba busabi baguddewo bibiina bino okwejjamu kasajja fuba n'amalala okutegeera bannayuganda ensonga yaabwe nti twetaaga kununula bannayuganda buli omu mu kibiina kye ne constitution ye n'amagezi ge tugeetaaga ku mmeeza. Otegedde nti Oweekitiibwa Mpuuga tafunangako mukisa gonna gukulembera kibiina kyonna mu ggwanga abadde akulemberwa buki bukulemberwa. Ekyo naawe oyinza okijulira tabeeranga ku pulezidenti wa kibiina kyonna era guno gwe mulundi ogusoose ate nga era Mpuuga taba kwegatta ku NUP yali badde musajja wa ttima kubanga balina experience mu byobufuzi. Kyagulanyi wajja yali muvubuka muto nga yeetaaga okukola n'abantu abalina experience mu byaki mu byobufuzi. Kaakati baba balemaganiddwa okukwatagana na bonna tewali nsonga egamba nti baba balina ekigendererwa kyekimu kiyinza okubalemereza okutuukiriza kyekiriwa. Mpuuga tuula mu ofiisi yo ne DF yo muleete amagezi ge muyina okununula eggwanga mugateeke ku mmeeza. Mwami Nsereko leeta amagezi go n'abantu bo mu ofiisi yo mwena mugambe nti tugasse unity twegasse kubanga omuntu atukulembedde emyaka 40 kye yeetaaga divide and rule kutwawula kubanga era enjawuka n'ez'amaanyi ziri nnyo wano mu Buganda toliziwulira mu areas ndala ziri nnyo wano muki era n'ebibiina ebibaluka bibalukira nnyo wano muki mu Buganda. Naye ne President Museveni bwe yali ajja yasookera wano mu buki mu Buganda era bwe yalwanira kitegeeza wano mu Buganda wali entabiro yaki tetukyalidde empanga. Kaakati nze amagezi gembagamba oba gembawa ebyemabega byonna ebyokweyogerera ebyokwerangira ebyokwesonga mwenne gundi oli mubbi gundi oli mwenzi ku kyalo kyo bajjeeko kondomu nyingi wala ebintu bwe bityo oli mufere oli kennyanja kubanga tubalabye abantu bavuma bannabyabufuzi bakama baffe naffe ne batuleetera okutujja mu buntu. Mutuule ku mmeeza bannayuganda tukoye folofoto w'okwogera ennyo nga tewali kikola kikyuka. Mutuule ku mmeeza aba PFF baamala emyaka 20 nga be ba leader of opposition mu FDC evuddemu ebibiina ebi bisatu mu myaka 24 mbuuze ekyasooka yali NTT Mugisha muntu yali wa FDC oyo n'akola ekibiina kye ng'obutakkanya bukoze ekibuzi era obutakkanya bujja tuba tuli awo PFF nayo yeekutula ku FDC ane FDC n'esiga kireeza bebiina bimeka ekibuuzo kambuuze PFF luli kyekyagiremerera okukyusa gavumenti egenda gikyusa nga balina kibiina kyabwe. Ansi eri nti no naye baba nga bazze n'enkwatagana ey'okwegattira wamu nga mu bibiina buli omu ng'ajja n'amagezi ge buli omu ng'ajja ne pulaani eyamba bannayuganda tubawulirize era tubaagale. Bino ebyokulumba Lukwago bye muwulira alumba banne nga naye alemedde mu ofiisi omanyi Lukwago musajja wooli nze nali sikyamuvuma musajja we loya we mulamba nze nali sikyamuvuma ku luwe naye namuwulidde ng'ali ku CBS omusajja omukulu oyo akoze asigaze omutwe gwokka nedda leka lero nzija kanzije nsima mbadwagala nze nonze omulonzi Isma nonze omulodi okuva lwe yajja naye omuloodi talinaamu kisa alina ettima oyo omuloodi gola oba otegedde odda otya ku leediyo
onsonyire omuloodi bw'otuukayo mu woofiisi ye mugamba akole ekintu eki ategeere nti aludde mu byobufuzi nga mukulembeze okumala emyaka 2 mu eja tumulonze tewali kye tumubanja agamba Museveni masitigo Museveni akola ki wano twamulaba ng'ayomba ne Amisi Kiggundu bonna beddira nkima yali badde ayombaga naye twamulaba no ng'ayomba ne Jennifer Musisi yali omuloodi munsonyire naye Lukwago Lord Mayor president wa PFF oli gy'ataliimu awoza musonyiwe yamulema okugendamu wakite bagigendamu bw'oba oyagala tumusonyiwe kaakati ekyo kireke mwegatte wamu Lukwago oludde mu byobufuzi nkusonyiye ku lwoli oludde mu byobufuzi taata mwenna mwegatte nga bannayuganda abasajja abali experienced mukyuse eggwanga because ffe bannayuganda kitubabanje twagala nkyukakyuka mu ggwanga tunagifuna tutyanga mukayana Lukwago olangira bampuuga bwe baagaliza iPod gwe tebazifunako nga muli mugundi muli mu FDC teyazifunanga bwe bayazifunanga lwaki ate ogamba ti ate era NUP ne NUP Lukwago wadde ongamba musonyiwe kano kankayiseewo Lukwago Kyagulanyi bwe yajja okwesimbawo twamuleega ng'azze wano kampeyini y'ekatwe oyo Lukwago yagaana okwatula ekigambo kye twali twagala ayogere twamubuuza okkiririza mu Kyagulanyi njogera agannyabo Lukwago yalwala n'agwawo pulesa ne zimukuba ng'agaanye okwatula oyo omusajja wo si mwangu musonyi naye si mwangu mu bufunze nakato ebibiina bino ebizze bigenda kuyambako ku kigendwa kya opposition okutola Mwami Museveni singa binaaba byegasse ne bikkiriziganya ne bataba na malala bakulembeze bamu n'omululu ogamba nti olw'okuba nze w'amaanyi nze bonna basse kimu ng'abantu abanunuzi b'eggwanga lwakuba nti waliwo ebigambibwa okuba nti ebibiina bino ebimu ebimeruseewo Mwami Museveni abiri emabega kati binegatta bitya ng'ate Mwami Museveni ebimu nga bagamba nti yabiri emabega singa bwekiba nga bwe kiri okwo kwe kulumiriza kwa Isima kwe yagambya ne Uganda kubawaayiriza wano waliwo ekibiina kye batayita kya Museveni kati kyeza bwe biba bya Museveni batu bine Nuupu bagamba ya Museveni tokiwulira kuba Nuupu waki bagamba nti ya Museveni baba tebatulasiime mu lukiiko lwa IPOD bafuna biliyoni za 22 nga bazifuna buli kaseera oba otegedde Lubongoya sekretary general wa NUP mwana wa Museveni yavayo n'abyegaana ng'abyegaana atya nga yegamba si kituufu gwe okuva edda ebyobufuzi by'eggwanga lino Isima babadde wanjulire twogera nnyo tuwaayiriza Lubongoya bali omulabye mu byabufuzi ki okuleka eby'omwaka guno ebyekisanja kino abo babadde mu struggle Kyagulanyi yamusanga Makerere bakwataganira namugamba jangu tukole nga byasanga Ssennyonyi mu mawulire leero b'omuleeta ndenkya n'asaalizaawo oli musiraamu gundi olusiraamu kanga afuukirawo musaazisa Lubongoya yasomera ku ssente za Museveni ezo ko tokiwulirangako yazeegaana yagamba tazisomerangako yali badde agamba atya yali badde akkiriza nti yabatula mu kyabwe zali za government sponsorship ya government bagiwa bameka wano tubakubuuli abaana abagezi abatudde n'okutula abasindika ebigaali nga bebasaanidde okugifuna sponsorship era bagiwa Lubongoya tetulaba bano bifaananyi ng'alidde Lubongoya president yamukwadde n'empapula Katana abadde akola ku internal affairs nga yayogerera ekitongole kyogamba kiki ekyamutengudde okuvaayo eri ajjajjeko mukamaawe kiki kakati bwe tugamba nti ebintu byaba Museveni twejjemu embeera eyo basobola obutafuna bukkaanya kubanga ne Mwami Museveni naye gavumenti gye yajjako yali agikoleramu neyekyanga n'agamba nkati ngenze okukujjako naye ng'ali mu gavumenti mwennyemu yali akolera Museveni yali munyankole nga bakolera bakyoli zonna yazikoleramu Mwami Museveni kakati wano Isima kikyasoboka kati mawumunenya bwaki asaana nakumako muliro Isima ebibiina bino ebizze gw'obiraba otya kubanga bizze mu kaseera kano n'ebirala bikyajja nga tolekera nga tusigaze akaseera katono okugenda mu kulonda oloza kubanga abantu balina eddoboozi bagamba nti lwaki ebibiina bino bano abakola ebibiina lwaki tebegase ku Mwami Kyagulanyi ne baba n'eddoboozi limu nze ebibiina ndaba bibiri ebivuganya Mwami Museveni kya Nuupu na PFF Nuupu ne PFF bye birimu kuvuganya Museveni ebirala ebibiina
byazze nga Museveni yabireese obanga DF nayo weeri evuganya mwami Museveni. DF yo nze lwaki nayo wakanye ya Nakato nti mbinzibu tosobola kuddira abantu badibye tebakyalina we balaga oyo mukaaku yakasemba emirundi 12 ne mu kirasi yasembanga n'omuleeta mu kibiina kyo ati kisi yali yesiba Nakato hulidde oyo Mabike asembye buli wabeera ulidde Mabika asembye takyaddamu obufumbo bwagaana takyalina mukyala buli kimu kiganye gwe n'omuleeta ulidde tosobola kasiba nte no kale nyinza omuddiramu oyo kale bo baleese ne tosobola kuddira mukaako lubowa yabeerako kansala nga eggombola y'erubaga bakagitongoza myaka 3 taddanga okubeera kansala buli wabeerawo yasemba kati yagenze enansana era lubowa yajja okusemba nze empuuga sayabadde ayaga kuleeta bantu yalireese abantu bennyini n'ataleeta mirambo egyo emirambo yalibadde agyejjako ulidde okiwulira ulidde kati ekyo bwokivaako sebo nti wali osembyeko sebo ulidde ati nze kyokola nakolako mukesisi sigigaana nagivaamu nze kesisi nali ntoito gyogikolamu because ndi munnauganda omuntu atakkirizibwa kukola mu KCC ye Kayibanda anti mulundi omulundi anti asobola okuba omulundi omutuuze mu Uganda omulundi omunnalwanda omukongo omusudani tebakkirizibwa kuba tebali entitled singa banga mutuuza bakkirizibwa ate nga babamanye passport oba batuuze lwaki babama passport ennaku zino abanyawanda bunaku badduka ewaabwe ate nga tulina amannya agafaanagana agaabwe ate ekyabamesa transport because temuli bannayuganda yensonga lwaki babamma transport babamma passport ni Kayibanda anti agina mu bukyamu anti gavumenti yaffe bweti yafuuka dumping site Uganda yafuuka dumping site buli ekitasoboka kyonna kisoboka wano kati osobola kuddira bw'ova ku kyabano ekyaba Nakato kati nga kino ekibiina oli yadduka mu ssomero kusoma ne kumulema n'agenda mu bayimbi obuyimbi ne bumulema n'agenda mu obufumbo ne bumulema n'akolako ani yalemererwa okuyimba n'obufumbo Stesa Mayanja ulidde kati n'ogendako mu bwamaidi ne bumulema ng'ojje mu byabufuzi nti bye binaakusobola ate n'ojja mu byobufuzi nti oze kuvuganya mwami Museveni bo balowooza nti abantu basiru baweewe bakooki ba Seno bawenga anti kooki wammwe bamuyita Wenga yali wenga takyali wenga anti ebyempira sibimanyi sibiteesaako katokiraba noddira Nsereko buli muntu abadde akyuka wano Nsereko yamuperereza okudda mu movement ebyo mbina kubwino noddira buli ttaka eriweddeko mu Kampala muno ebisawo by'amasomero Nsereko yabitunda noddira buli asinga okuzanya zaala mu Uganda wano Nsereko buli asinga okukwana mu Uganda wano Nsereko bagambye mu bibiina yazze tukwana yazze tukwana ulidde Nsereko ng'akwana Nsereko ne bw'osiba akagundi wano akayimiza n'akaga nti oli otya gyebaleko kati n'oleeta abo nti bazze kukola bibiina Nsereko nga bwe yali akozeewa ulidde nga bwe yakozeewa yesinyanziza yamuwangula ekyo kituufu ekyo sikiwakanya naye Nsereko feri yawedde emirimu
hayatu munafiki awedde emirimu fe mu busiraamu tumuyita munnanfuusi uwulidde nsaleko feeriya yekenyini yabaaliko ekikyamu nga gye tuli mu bbala isimanyiza okuba anywedde Guinness nga yasobose kunywa nga tetumanyi omanyi namulabe wano ng'akutta akacupacupa kaaka nabadde simekyanywa otegeera atananye ku mwenge Guinness okubuulira awuliriza ekisooka first and foremost mukaafu mabikke lubowa boyita emirambo n'ennuupu bwe bagizimba tebaba kugibeeramu genda obuuza Kyagulanyi batabamanyi tandika labe mayanja ono atandika okuddayo ategeere twali mu people power omanyi Kyagulanyi gye yatandikira people power n'abamutandikisako people power tusanze tubuikire tokota era nga kati babuukidde ekibiina kya gundi kyampuuga oyo mabika ekyabwe kimulemi yalina SDP oli ne bwakuvuma ovumi kyolinganga SDP lwaki yakoze kiki n'alumba ate bwegasi buki asooke yeegattire mu kiki naye kiki ekyamudibako wulidde kibuliddwa kigendamu ng'ate ogenda mu kyamunno mabike ekibiina kyamudibako tekyamudibaako wabula ebibiina ebingi mu ggwanga ekibiina ky'amabike kyali kiwanguzaako bane ku bantu nimbye kyawanguzamu omu yekka ani ono meya w'erugazi kyali kitonaawo kyali kitono nakatonda wobadde eki kyali kitono ekyo mu Uganda yonna kyawanguza omuntu ogwo meya w'erugazi simanyi oseya aseya omuye nakato amaanyi olwo wano waliwo ekibiina nga wekine nga tetululanga ogwo kiwanguza ekyabedi bwanika tekiriyo kyawanguza uwulidde ati obola yabadde mutuufu wakyamudibako naye neyedibako ekintu wekikudibako togamba nti kokiveeko oba otegedde wakuba amasibu n'owoowoola wano wawoowoola ebbanga n'ebbanga oba otegedde okyakuba nnyo amasimu g'okuwoowoola otegedde kati wuliriza olinnya katuuse nnyo isima lubega yezeemu mwanyinaze yezeemu omanyi lwaki yezeemu nti kino bwe kigaana tobeera ku ekyo ogenda ku kiki ku kirala Uganda bwetyo bwetambula tetujja kubeera ku SDP bwe batetambula kangende n'ekiki nga bwakugambye nti yafuuse new isima lubega ati gyogenza ogenze n'ebisiraani kuba biri byakulemerera biri yakuba amasimu ku leediyo mubuuze kyalinawo mukuba amasimu mukuwoowoola talina kyalinawo wabula kati yeeyubudde agenze ku nsonga ki endala katomanyi ate Katonda enayinza okuba gyategese omuki omukisa gwo kubanga abantu tuliwo okweyubula isima bwe tubeera mu bulamu si bwe tukola ki si bwe tubeera n'olwekyo lekerawo okussa abantu amadaala abantu bayita emirambo baadiba byalema omuntu bw'olemerera wano ng'okwata ekkubo ki eddala sigwaliwo okulaba isima lwaki ossa abantu amadaala babisiraani tebalina kanolaba munyagwa bamuzaala kuno ku munaku maama wa muzaala yafa maama wo muto step mam yafa n'amubika nga munyaga yabika ulidde ne bamuwa amabugo ne parliament nejja neziika ate maama wa muzaalira ddala bwe yafa ate teyabika kati babaka ba parliament betulina nyoka ayakuyonsa afudde oganya okubika ate akuyonsa n'omubika ulidde n'ogaana teyakoma ku ekyo munyagwa ajja mu byobufuzi asala omusaayi gw'enkoko agusalira mu mmotoka ulidde bwamala okugusala aga nti bampambye poliisi egenda okukebera ng'omusaayi gwa nkoko ate poliisi yawo nayo nsirungwagwa ne kakatevunaana nga munyagwa bamusibe ate ekyaliwo kyaliwo poliisi nefulumya lipooti nti omusaayi gubadde gwa nkoko ulidde okuva ye bafulumya lipooti myaka 10 tebasibanga munyagwa wadde n'omuyita okukola statement ne poliisi ya wano nsirungwagwa
ulidde tetegeera ate lwaki ulidde ani nga tunatera okumaliriza nkyali ku Yisima oyo saagala muvaako Yisima kino leero nkikubuulira ensi eno tugibeeramu si yaffe ate buli omu Katonda alina bwe yamugamba nti buno lyekkubo lyo nobe liba liganye kwata lino ffe nobakuba tuba tetumanyi ki makubo abantu bonna b'ositeetinze mu statements zo era okoledde ddala ng'enkola ya Nuupu bweri wabula nali mbasuubiramu abasajja abakuzeekuzeeko mu myaka okubanga mmwe mugolola abaana bano naye bayigira ku mmwe okutyoboola abantu okitegeera okitegeera bayigidde ku bba okutyoboola ki abantu ng'omuntu bwe yali badde akuliraanye n'owulira ng'atyoboola muganda munne nze ndi Munyarwanda era batuga tetufuna passport which is okay kambeere Uganda kambeere Uganda kasitani nawe ettaka bananziika naye nedda bazituwa kati bateekerako omukono katuzifuna Mwami Museveni yabakkiriza yatukkiriza anedda yatukkiriza wuliriza kankusomesa oyige nga tulaba genda mu kkooti w'oba olina ebikwogerako bino wammanga kitaawo yali awo omusolo oba otegedde bajja bbanga ki constitution yeyogerako lyeryo nange nina passport sebo bwetwogerera nagifuna nedda sebo nabiyita mu process nagiyitamu lwaki nakato passport egifuna mu bukyamu anti tagwanidde gifuna alina kuddayo waabwe Kigali tujja bazzayo lwampaka nga tugenda mu 2026 tugenda mu kulonda opposition yali badde yeteekateeka etya okulaba ng'etuuka ku bigendererwa byayo kubanga opposition ekigendero kyayo ekyawamu essaawa zino bwe tuba nga tukiraba kyakuggyako Mwami Museveni eyinza kweteekateeka etya era bw'oba olaba erina embavu nga bwe tuli essaawa zino okubanga Mwami Museveni avaako kubanga ova mu DF nayo nkakasa nti nno tekanye na Mwami Museveni ensonga lwaki weeri muyimiridde mutya tukuba ekifaananyi ekyawamu kale nga tuvudde mu by'okukaayana era abatulaba tetufuuse balalu wabula waliwo moment ye debate kakati okusinziira Oweekitiibwa Mpuuga wano ye muntu eyasooka okuleeta electoral reforms nga complaininga oba nga ayagala bannayuganda batwegatteko mu kutambuza ekigambo kya electoral reforms mu electoral reforms mwalimu nti amagye tegakkirizibwanga mu kulonda amagye naye ab'ebibiina ebirala byonna baagaananga ensonga gye basinzirako bagamba nti mu palamenti Mpuuga ne bw'anaaleeta etteeka eryo tuli batono terijja kuyitamu wabula nga oli akimanyi mu byobufuzi oba mu mbeera yonna tufa tugezaako tebwetuulako buki bwetuuzi kaakati bwaleeta electoral reforms ne zigaanibwa ab'ebibiina ebirala bo abagamba tebamulwana ate nga naawe twasinzira ne tulaba nti bamulwana ne tukirabye mu kalulu k'abavubuka wano NRM yawangudde abavubuka bonna mu Uganda ng'omanyi lwaki bawangudde DP yawangudde yakoze etya NRM yaddidde n'ereeta bakifeesi n'ekuba abantu ate n'ereeta zino zigunjizaayo zi yellow book obwedda mwesoma abantu kati owa Nuupu owa etosoba musanga mu lisiti ya NRM obwedda kyekozesa era neewunyiza abantu oga nti NRM yawangudde wulidde NRM teyawanguddeko muntu n'ogu taata obadde obuuzizza nze mu byobufuzi gulinga mupiira bali wagambye togoberera byamuki bya mupiira buli omu alina okusalwa amagezi lwaki awangula owangudde otya oba omuntu omukubidde mu bokisi ng'otaasa mupiira oba otegere mu buli ngeri yonna mu buli ngeri yonna ti Mwami Museveni ne bw'aba nga akaluba kakuttemu kasitaba nga nga bamulangiridde ani kakati bamulangirira olumu ne bamulangira ffe ne tusigala nga tutudde nga bannayuganda oba otegedde naye ebyo ebyobufuzi nti yo oba akabbye oba akubye bantu miggo oba abasse yalina okuwangula akaki akalulu lwaki ekyo kiba tekitereezebwa akalulu ne kaba nga kamazima na bwenkanya kakati ezo reforms Mpuuga zeyali agamba zeyali ateesa kakati togikwatako mu biseera ebyo eby'etteeka eryo twalina ababaka batono
mu parliament era nga opposition nga bulijjo tetuyirirayo olunaku lwe tugenda kuweza babaka bakama bange bassebo ne bannyabo mpozi nga twerwanyeeko nnyo ne tugamba nti aa kubanga kinakyo kiyinza okumala mu Museveni amaanyi singa bukeera ku makya eggwanga lyonna ne tulonda opposition kisobola okumala mu Museveni ki lwansonga etteeka lyanaaba aleeta tuba bagumu nti tulina opposition bokka tebajja dikola ki tebajja ddiisa naye mu Uganda kati ekiriwo walabye nga ne ku tteeka lya court martial olijjukira erya court martial ababaka babagambye bafulume buki bufulumi so nze nnonda Kakembo w'Entebbe municipality kubanga ndi mutuuze wa Ntebbe municipality naali badde njagala Kakembo gwe nnonda awanika omukono agambe ku lw'abatuuze bange ab'Entebbe etteeka ndikola ki ndigaana kitegeeza twali betusaze ku President Museveni ababaka babayisizza etteeka basibe bannayuganda mu kooti yaki mu kooti y'amagye kati nganze ku kibuuzo ky'ombuuzizza nga tunabagenda ku kibuuzo ebintu bingi bizze bibeerawo era tulaba nti n'ababaka bangi bakubiddwa n'abamu kati nga mukyala Betty Nambooze tatereeranga mu palamenti awo mutogikwatako kukyusa bisanja byonna tulaba opposition ebbanga lyonna ebadde efiirawo naye nga yo kyerubye tekiyitamu okujja ku gavumenti kyekola ki kyeyagala kati osanga oba olewo kino kyekibamalamu amaanyi ti ne bwe tunaabeerawo otegedde kyenkunyonyodde nti ekitutaasa bano ababaka be tulinayo abatono kulabisa bali kubanga President Museveni naye bamubuuza mu nsi yonna nga bamugamba nti obba akalulu yeekwasa kyababaka ti omuntu eyabba akalulu lwaki ate n'ababaka bisatu n'abagwamu kakati tusooke tumuggyeko abaki ababaka naye tetusobola muggyako babaka nga le tukyakola nga bwe tukola ki nga bwe tukola ti omubaka wange owa NUP ali mu parliament alina fuluma buki bufulumi ekirala yisima njagala akitegeere nti NRM watugamba nti yawangula mu kalulu k'abavubuka twalina okukozesa obwongo bwonna amagezi gonna obukodyo bwonna okulaba nga tuleeta ekyo ekigambo kye mujja musomesa abantu protest joke amanyize njira protest vote amanyi lwaki protest joke kiri vote nze sitaako vote because bulijjo tuli mu protest vote gwe walonda Besigye oba walonda Kyagulanyi ku muntu tewakuuma kaluluke tetwaweereza ababaka ba parliament aba NUP abangi ekyo tukiyita tutya Munnayuganda tewaki omuzza mu kulonda ate simanyi kuuma simanyi kola naye bantu bagamba Kyagulanyi yawangula naye tebakalwanira ku luno bagenda okulwana akabavubuka oli akugambye atya walabyewo olutalo NUP etugamba yesinga okuba n'abavubuka abangi walabyewo NUP alwana wetwabadde lwetubadde tulondera mwabadde mulina kukunga bantu bammwe nga bwe mutugamba nti mulina amaanyi mangi ne bagenda bangi we bakola ki we balondera oba tegedde ewamwe mwafunye abavubuka bameka twafunyeeyo twakatandika twawangudde emmende yonna ne tuwangula Masaka emmende oba ne Busiru nkube essimu nabuliddwa ate nati olaba nga bwe nakulaze bwino buli kaseera mba naki ne bwino nsobola okukuba essimu n'enkubuulya bwe twawangula oba n'ogenda mu gazeeti kubanga olinako data n'okebera akalulu k'abavuga nga kakoze eki bwe katambudde PFF nkuli gye yasinga okuwangula Lukungiri otegedde DF ebitundu ebimu eby'e Masaka mwabali bawoza Masaka takyaliyo mpuuga gye yasinga okukola ki okuwangula ne mu mmende okuziikula maama ne mmulya Nakato nalabyeko awo Mwami Lumbuye ng'akuli bubi mufaaki ne Mwami Lumbuye kaakati bwe ntuuka nayogera amazima ku statement egiwakana noga nti bali bakusaba akaboozi ate nolina bimunyumizaako dda saabikunyumizaako dda bwe twali ne Saimo bino byete binnaba kujja ne ŋŋamba banne kituufu abakyala bonna abeenyigira mu bintu ebimu kabe byabufuzi kabe ki basaba obuboozi abamu ne basaba ne ssente kaakati meya wewa agenda okwesima kuba meya Latifu Sebagala bw'aleeta ensonga eyo ng'akireyiminga nti waliwo omukulu mu kibiina asaba essente n'akaboozi n'ensalawo nze ayina bwino nze gye mbategeeze nti bannange kituufu NUP nze yansaba akaboozi n'ensaba ne ssente ngamba suubidde bo okujja baŋŋambe ng'aba NUP
Nakato tuyambe ani yakusaba akaboozi ne ssente batereza ekibiina kyabwe kubanga nze siina mpalana ku NUP kibiina kya opposition atulenza okubuuza nti lwaki wavayo mu kiseera kino nga Latifa amaze kwogera ng'ate obadde ebbanga lyonna kati luli naalibadde ŋŋambaani naalibadde ntandikirawa era baaligambye lwakuba Nakato tawagiraani ku bulungi bwogooga oyinza okugenda mu maaso g'omuntu n'atakusaba kaboozi lwaki agwa ebigezo ne bw'oboze wange era nteekwa kusaba lwaki ensonga y'akaboozi lwaki agwa ebigezo lwaki mbanzize nga nnakye neetaaga n'olyoka onsaba akaboozi lwakuba kye bakola ekikyamu alina kusooka kukuwa kyoyagala n'asembye naye Nakato nange ne bw'ojja mu ofiisi yange nteekwa kusaba obviously kwegamba kino kya bulijjo ate si Nuupu yekka tolaba nti abakaba ba movement bakadde nnyo tebakyasoba nagoba mbaata ne mulimu ebinyirira ng'oyagala okyambula boardingi okyambula akaleega okyambale kiki nonga njaga kwambala ku nalikadde lino teri atasaba kaboozi ne movement gyebiri kaakati Lumbuye mumanyi Lumbuye yaliko boyfriend wange ex wange Are you sure? I'm very sure simuwayiriza nze siwayiriza namyalo lwaki ate nze mampayiriza kubanga Lumbuye yakedde ku makya n'agamba nze ndi malaaya Lumbuye si yakasooka okuvuma nze malaaya ne maama Nnabagereka yamuyita kaani malaaya na avumye nnyo Katikkiro yabikako ku Kabaka yabikako ku Salimu Salenga mulamu n'olwekyo ekyo nakitutte nga agudde ebbeeyi okuva ku baawagulu nadda kwani ku Nakato naye saamunenyereza nti nze yali boyfriend wange yali ex wange twazaala n'omwana Namugalu oyo era bw'anaaba nga ayeegaana kubanga asobola okwegaana ekyomwana omwana alina Mugalu omwana twamuzaala n'afa nga wa myaka egi ne tumukwata ne tumutwale wa taata Lumbuye twamuziika wa maama we ku Bukojja taata we yamugoba twamuziika Mityana ku Bukojje gye bazaala maama wa Lumbuye gye bamuzaala gye baali bamuzaala gye yali abeera ebiseera ebyo anti twamutwalayo taata we n'amugamba tebakuzaala wano genda maama wo akulagaani akulaga ekitaawo gy'oba otwala omwana oyo era nze ensonga zange ne Lumbuye mutuufu ampite malaaya kuba yanzaalamu nga tansasudde ate yanjagala akimanyi nti ndi Munyarwanda ekitegedde Lumbuye ne taata wange amanyi ne maama wange bonna abakola ki abamanyi n'olwekyo njagala kumwebaza ate njala mutegeeza nti avumye abantu bangi nnyo n'olwokuba ndi mukyala sisobola kuva enenzya n'enjogera ebyama byaki byawaka kubanga eyo si nkola y'abakyala eyo nkola y'abaami ebiseera ebisinga bwe babeera nga oba omwami akyagala omukyala oyo ndowooza yali amanyi siikulaakulane nga bwe yandeka bwenja okukola ki bwenja okubeera kale mutuufu nnyo okumpita ki malaayo simanyi oba bwe bumuluma naye mpulidde abantu bangi bavumye obwaki obwamalaaya avumye yavuma maama Nnabagereka Katikkiro amuyita amannya agatali gage g'oli musajja Muganda oyinza okuyitanga amannya Lumbuye gayita Katikkiro amwinako olutalo ki alina lutalo ki ne Katikkiro yavayo n'abika Kabaka Lumbuye oli musajja Muganda nze Mukanda nga ndi munyala si bwegaana Lumbuye Kabaka ne bw'abakkisizza omukono Lumbuye yali supposed okumubika yavayo n'atubikira Salimu Sale simulamu taliiwo kaakati byonna waaki mbyogera nti aweddeko ye yeesudde yekka because asusse okwogera ebintu by'obuki by'obulimba Lumbuye yakuzaalamu omwana nafa nga myaka 2 Namugalu era nze mmanyi lwaki Lumbuye njagala ondeete wano vidiyo nga Lumbuye taata we afudde ng'anyoleddwa gindeetere nti yiiyo taata we yafa wamulabako ng'anyoleddwa ate yajja n'aziika ng'ayinza okuzika luli teye taata we ekisinga okwewuunya olw'okuba baali bakimanyi nti ndi Munyarwanda ne kitabo yennyini yankwana
Nenda katu. Nenda katu yali kati wotuuse. Bana, njogedde amazima ng'omusezi agula essuwaani. Mwana mutusaasire. Tebabasaasira njogera amazima. Bw'aba alowooza nti nniiba, ng'agamba nti nniiba agenda mpabi. Let him go to court. Kutegeera. Kubanga byanjwanjwa bisibya. Ebyanjwanjwa bisibya si kyekyo yisima. Simaka bikuweddeko. Taata we yennyini oyo omugenzi. Olwo yagamba talina luganda ku mwana oli. Nze ebizibu abakazi bye balaba ne betusirikira bibeera bingi. Bulijjo nnengera lumbuye ng'avuma abantu ng'atyoboola abantu. Omwami wo yali omwami wo. Yali ex ye tetwewasa. Boyfriend girlfriend omunaakufunisa oluki. Mukaalumbuye essaawa zino manyi gy'abeera. Mukaalumbuye abeera Nairobi. Bw'owulira ng'avuma abaaka bano n'avuma Abanyarwanda nkulayirira agannyabo. Mukaalumbuye n'Oluganda talutereeza bulungi. Mukazi Munyarwanda eyava e Rwanda straight. Amuyinamu abaana aba basatu. Kale. Atambulira mu Banyarwanda tabakyawa abaagala okukamala. Ebintu nga bikambwe nnyo. Ebintu bikambwe naye nga byebyo. Njagala kusaba abantu naddala bannabyabufuzi ba politician. Oyo Isima akimanyi kyengenda okusaba. Bane tetuyombagana buyombaganyi. Bino byonna ebigambo tebyalivuddeyo ne bye muwulira. Singa tuba tukkaanyiza ne tutegeera omulamwa. Tulekeraawo ogamba gundi walidde gundi oli Munyarwanda gundi tukumanyi komannyoko ebivume ebyo ebivumu ebingi ennyo. Abantu babikooye. Oba otegedde. Bayitha bwe singa abantu bakooye abantu bali badde balwaniranga obuwanguzi bwabwe. For example nga mukalunuka abavubuka ne booleeta yellow book ezenkana ettaka ne booleeta amagye agenkana ettaka abavubuka basobola okuyiwawo omubiri ne bajja ku polling station abavubuka ebi nga tokyasobola bakuba ekyo obadde okimanyi n'abantu bakoowu ku bibaze bawulira. Kale nga tumalize n'ensonga eya Don Chris musajjawo yagenda wano n'agenda ebweru yali akyali ebintu ne bitabuka eno abaana ne bajja nga bagamba nti ssebo watubba ssente zaffe tuzeetaaga. Emboozi eno zo ogiwulira ebigenda mu maaso gavumenti obutafaayo okuba nti omuntu ng'oyo ajja n'ajjamu abantu ensimbi n'agenda nazo nesigala nga tunula butunuzi kyokka ng'ate omuntu oyo yennyini ennyini akulaga nti alina ebiwandiiko ebimukkiriza okuddukanya bizinesi mu ggwanga. Olowooza kikyalibadde kikolebwa tubizingira wamu kikyalibadde kikolebwa bwanga omuntu ng'oyo alina ebiwandiiko ebimukkiriza okukola bizinesi ono mu Uganda ebitongole ebituufu ate nabba abantu bano bali badde bafuna batya obwenkanya. Ekisooka ompaayidde si musajja wange. Nkwesi si musajja wo. Sibeera na basirusiru. Nze ekisooka nina ebibiina bibiri. Nfunira abantu emirimu n'okuweerera abaana b'eggwanga neseerangangako. Ebibiina ndudde nabyo naddala emirimu nga giri mu gavumenti nga gukulemeddeyo ngenda nengukugirayo neseerangangako. Nakato nga nkoonako. Nakato nja gumuwa. Nakato nja gumuwa n'aguŋŋamba. Buli olabanga omuntu yenna kuba wano mu Uganda abantu bamanyiira abantu. Ajja n'aga nti afunira abantu emirimu naye kennyini nga talina mulimu. Kati Don Chris tabeerangako na mulimu kasanga abaawo. Nze njagala ofunira abantu emirimu nze nkozeeko mu KCCA nga ndi supervisor. Nvuzeeko ku taxi ku Ntebe stage n'Emmengo Lubaga. Nkozeeko ku saaluuni babadde baziyita Bayisima beauty saloons. Mbadde nazo ekibibi n'Emmengo ku CBS. Kati nze mutuufu okufunira abantu emirimu naye abantu bonna abafunira abantu emirimu baba ba jobless nga bo be basaana okusooka okufuna emirimu. Kyekyonoonye eggwanga lyaffe lino. Omuntu talina mulimu ate awoza nfunira abantu emirimu. Talina mulimu ate afunira abantu emirimu. Kati Don Chris yagisoose kwefunira mulimu. N'amannyo gokka gamulema okutereeza. Teriyo mugagga asobola kubuwa sente zitereeza mannyo. Miliyoni 5 oba 3. Naye amannyo gonna galinganga ga kibe gamulema okutereeza nti ofunira abantu mirimu. Don Chris abadde jobless awedde emirimu.
mu bintu bino tulina okunenya gavumenti n'olumba oluyita full figure tetumanyi buli luva kuba abantu bonna balikyali nnyo full figure abadde ye buli mugagga gwalaba kati ne bwe nkutambuza ekibuga leero nenga nti ofuse mugagga full figure ng'ajja kasita nkukunula gato omugagga wunaze sigwa yambadde amasuuti agakabi ewulidde ati wulira ngenda kulabula kale sigwa yambadde amasuuti ne nkutambuza mu kamotoka ng'ogenda owanyika emikono bwoti ne mbagamba nti doni mayanja wunaze maama we full figure leka byalese najja n'atandika kuwaana full figure bw'atamale kufa abantu bakyabaa ati wulira bate bakola research nze lumu omusajja ali ku Voice of Africa n'akuba akalango nti anyonyeza abantu mirimu bw'akakuba n'ensituka ngenda ku Voice of Africa nembaga radio ya busiraamu omusajja mwamugenzeko ne mumulaba ng'ayitiriza obulango ne banga tusonyo tunagendayo nasituka n'engendo omuvubuka yali abeera Bulenga Kasaawe waliwo Kasaawe nenga akuŋŋaanya abantu nti abanyonyeza emirimu bwe ntuuka ne muganze Isima Lubega nanga nawe bulijjo nkunyonya njagala onnangire tunyonye abantu emirimu ne mubuuza nti olinawo mirimu ki nga talina nga ne kennyini mulimu ekizibu kye mulimu naye tagulina naŋŋamba mbadde njagala tuyite abantu tubanyonyeza emirimu tubasomese n'omuntu bwakola ne buli muntu atuwa emitwalo 5 nemuka kati bw'onoomala omusomesa nti omulimu akola gw'onooma omulimu nja nti mba musomesezza anaagenda n'ekyo era bwe nakoma nengenda ku Voice of Africa Voice of Africa yannyamba teyaddamu kulanga muvubuka oyo omuvubuka oba yabuula oba yalagawa oba yafana okufa yabeeranga Bulenga nga musiraamu ku bukanyina obubeera wakyemmanga wano waliwo Akasaawe ebulenga abantu baweeyo obuvunaanyizibwa kuba leediyo teyali yange yansika lwa busiraamu ulide nenatwala sente ezange nenumba omuvubuka waliwo ne TV efuuse ekizibu bagita Bukedde TV ne bw'oba oyaga kunyaga abantu gwegenda ku Bukedde TV obawe sente nga yeekuba bulango wano Bukedde TV yabbisa abantu ku Middle East anti obuzibu olunga bwe nakyogeddeko wali nga nyanjula omulamwa guno nti omuntu ajja n'agulawo woofiisi nagenda n'afuna empapula mu bavunaanyizibwa mu gavumenti kati zo TV ne radio libasooka okussa abantu certificate eri okukkiriza okulanga era balega nti n'emisolo gyonna bagikola ki bagisasula kati buni batandika okulanga nze ndowooza koze yammwe sapiyensa ng'ekikola tugyebaza ne Bukedde TV tebisaba Bukedde TV tekisaba KBS tosobola kugenda n'olangirayo nga tolina ebyo bintu byonna certificates ate kati baakyusa namu basooka ne bajja negyokola ki negyoli kubanga waliwo era omuntu eyalinga akozesa KBS ng'alangira ku KBS nga waawo nansana bwe bababba KBS ne syndicate team ne bagenda ne bakola ki naye ku kintu kino njagala okukubiriza bannayuganda muganda wange Isima kansooke mmenyewo ekigambo ky'okwagala muganda wange afe oli full figure muganda wange nze ndi mukulu we si munalwanda naye muganda wange si buli munalwanda nti alina okuba muganda wange oba omuganda bajajja baffe balwa nnyo muno tulina emisaayi emitabule mingi tulina n'abateeso nga tubainako oluganda saagala muntu yenna wadde aba akunyiiziza Isima omusabire essaala mbi yakufa busungu lwaki musabire egundi nze nkwe nti wayambadde essuuki eno yakabi ne tufunaana akamotoka ak'ebikkula ka open roof nengenda nga mpisizzamu omutwe eddonyi omugagga ddonyi tava ddonyi yaani tava mayanja yaani full figure ng'atandika niye omuntu sooka omukole nganze bwe nakola omuvubuka w'e Bulenga okola okunoonyereza Voice teyampayo wadde n'ekikumi nakikola lwa busiraamu natoola sente zange nenjiwa mu kamotoka kange nennumba omuvubuka bwe musanga ng'omuvubuka ne ka woofiisi mulimu akatebe aka nga nenjala emulumu full figure bw'abanga anoonya abagagga ye mukubi wa bulango oba otegedde ate kati gwakikola lwa leediyo namba kitongole kinene nga mulaba ekitongole ky'obusiraamu leediyo y'obusiraamu egenda kuswazibwa naye kati Mayanja bwajjanga omugagga abazze yekka tewali muntu amuli mabega kakati nebo lwakuba gwe oli musiraamu wakikola lwa busiraamu kati Mayanja azze mugagga agambye njagala omukubira obulango toyina budde akuwadde sente zonna z'okola ki ze weetaaga bannange
toyina ate kusabira fulufiga nti alina okufa ng'ate yali anoonyeza baana b'essente. Kati ekibuuzo kiri nti nga tumaliriza n'omugagga yennyini abannayuganda bayige teriyo mugagga yeera nga neyeeta nti nze Doni Gundi hamu n'ateekaawo ssente hamu mugagga buli omu akkiriza obugagga bwa hamu wadde alina bwakolera ne tasobola kweranga bya kisiru ebyo owulidde Sebalamu mugagga yatuuse n'oggula mukwana akeedi naye tasobola kukola bya kisiru ebyo Mugundi mugagga kirumira bakwagala na gurupu teri akola bya kisiru ebyo naye mu lwaki bana abavubuka bakola ebyekisiru ebyo nammwe ne mubikkiriza wulidde nawuliddeyo nekino kigundi kibba kya fulufiga naye mwobali wakuba nakyo kirina mutwe mugwe munene kibajjo kigago talina musango talina musango kubanga visa zaagaana okujja talina musango yabagambako nti visa tezijja kujja yabagamba mumpe ssente bwe kimu ngenda kikola nage kino oba omutwe kyagejja mutwe munene nnyo wulidde kibajjo kyagejja mutwe kati tutereeze ekibuuzo kiri kimu nga tumaliriza nti abantu bano ababbiddwa nga kampani zino zirina badisasula emisolo zirina ebiwandiiko ebizikkiriza okukola bizinesi ono mu Uganda abantu bano baba nga babbiddwa nga te gavumenti yabakkiriza okukola ono eyawa sente ze ne bazibba ayambiddwa atya alina kuyambibwa atya tabadde na biwandiiko oyo muyaye wammwe ate kukuba badde nabyo kubanga ebbanga lyamazeewo oyo muyaye yakafera abantu guno gubadde gwa kusatu yakolako kampuni yalinga Nateete simanya bagiyitaani erinnya linvudde mu mutwe nabba abantu n'akolako kampuni endala yali Kabalagala bagiyita job creation simanyani nabba abantu era kyekimu oyo gwolabo simanya akakasirira obunnyo wulira akukakabbira ate notokoma ku bantu n'obawemula naye na gavumenti zendowooza eba erina obunafu kubanga omuntu abbya abantu emirundi egisukka mu ebiri kati gwakusatu naye naba nga akyaliwo nga teri amugambako tulaba nti wabawo obunafu kuluma yangi egenda bweti bannayuganda balekeraawo okwesiga buli muntu gwe bakoze eki gwe balabye oba otegedde bannayuganda yensonga lwaki wano abasumba bababba abasabize babba abantu n'abo abafere ne babba abaki mbuuziza isima gwe bayinza okukubba nti nedda oba otegedde omusango gwonna gugenda eri gavumenti lwansonga bano ne booba n'abanenya tebalina musango ennaku zino Uganda yafuuka yabafere obufere buvira ddala ku bakulembeze baffe abali mu gavumenti nabo baki bafere omuntu ajja kutwalayo ssente amugambe ndeese kampuni yange ererere sikuyisaawo kankuwe miliyoni 3 ompiseewo ng'atandika kubba ki bantu kati obufere buvira ddala mu gavumenti munda n'olwekyo gavumenti yeyina okunenyezebwa ku bantu abakoze eki era nze Doni Kurisi nange ndi omu kuba mugamba nti ebyomusiri omugezi yakola ki yalya bannayuganda banaababba ennyo bajja kuddamu amagezi kati mu bufunze Doni Kurisi gwogamba nti mutuufu kuba nti abantu yababijjeko ssente saagala nkitwale nti mutuufu nnyo okubba ssente z'abannayuganda kubanga munnayuganda abonaabona nnyo ate abayagala okukyusa ku mbeera omuntu abeera wano e Uganda n'akola buli mulimu n'alowooza ku kyokutambula n'agamba ye bane lwaki siva e Uganda bw'afuna opportunity eyo asobola ogikola ki okugikozesa Doni Kurisi munenya ekintu eki kimu nti bwe yalitegedde nti akoze ensobi teyalivumya ate bantu naye nadda mu kamera abantu balina obusungu balina obulumi obbye ssente zaabwe ate notandika okubavuma ebivumo ebiki ebinene wabula tegeera nti abantu bano mbalumizza kansooka ensiriikirye gye nsiriikiridde Katonda ansasulira eyo naye ekyokugenda nti bagenda ewuwe n'atwala ssente zaabwe ekyo si kirungi n'ate so amusalya musango buli omu akozesa bwongo obwo okukola ki okubeerawo n'olwekyo yakozesa obwongo bwe lwakuba obwongo bwamulemye okukozesa nga amaze okusobya abantu yali badde asirika omusango tunenya gavumenti ekwata layisinsi nezikola ki fulufiga siso agamba nti mukyamu aba akola ssente bajje kyayogedde byonna bituufu yisima goliko ekikyamu tweyanziza yisima nga tukubira ku nsonga eno ekisooka abantu bayambibwe batya nakata agambye gavumenti nkyama kubanga ebawazi layisinsi ate nayagamba nti nno bannayuganda bapaala nnyo gabazi batwaleko kubanga omuntu alya ku bwongo bwe okubira otya mu ddakiika emu ekisooka gavumenti leero kangiwolerezeeko
akakasajja tekabadde na license tekabadde na license leero kampoyeze ku gavumenti ekitabanga nawo. Ekyokubiri akakasajja mu KCC balanga emirimu baagala abeera enguudo otandika saa 12 onyuka saawa 3 ajje mu KCC tumuwa omulimu kuba naye ekizibu talina mulimu oyo Doni Kulisi wulidde KCC eyagala abeera enguudo ba sweepers gwe tetujja kuwa oli mulimi olina omulimu wulidde gwe olina omulimu wulidde gwe olina omulimu gwe olina omulimu nedagammaliriza nakati alina omulimu ne Doni Kulisi mu KCC bawandiika abeera ba sweepers otandika saa 12 onyuka saa 10 onyuka saawa 3 jayo tukuwa emirimu gwe kenyini tolina mulimu olina kizibu gwe kenyini tolina mulimu jayo tukuwa omulimu ate ekirala lekera okudda okumanyira abantu n'obawemula ne kawemula kavumya abantu ne kabafe mu buga tetuwemula bantu wulidde gwe kenyini otunulanga ebivumo obwedda byovuma abantu ebyo ebivumo obwedda byowemula abantu gwe byotunula ate obwedda gwe weevuma ebyo ebivumo obwedda byowemula abantu gwe byotunula olinganga egundi n'okikubawo byotunula olinganga kino n'okikubawo gwe byotunula gwe kenyini otunula ebyo ofaanana ebyo. Ate ekirala nga tonnaba kubba bantu sooka ogule amannyo oteekemu amannyo oleke kufaanana nga kakerebwe obunyo bubinyo bufaanana tweyanziza nnyo tweyanzeege nti DF mwenna abakulembeze abaatwala empapula ku bukulembeze obw'enjawulo oba ku bifo eby'enjawulo twatandika okulisiivinga empapula zammwe ne gye mwegwanyiza gye mugenda okwesimba. Ffe tugamba bwe tuti nti obukulembeze bwaffe buva wansi nga buddawa ne bonaaleeta empapula zo bajja kukola nomination eriggwe neero ojja kuddewo wansi ku ground abantu bakole ki bagambe nti yona asaanidde. N'olwekyo mwebale nnyo okutulaba yonna gye njagala okwebaza olwa data olw'obudde gwe wenna atudde oba atuula n'ogamba nti nja kulaba channel eno sijja givaako weebale abatulayikinga mwebale abatuwa views mwebale andi mwe mu bisingo bimanyi n'abatufollowinga mwebale n'abasubscribinga ekigambo ekyo kyannemata subscribe kigaana yakikuyigiriza ojja kumpa obudde nja kikuyigiriza kale tweyanziza nnyo tweyanzeege njagala okubebaza olwakadde nakato omulundi ogusookedde ddala kwemboozi muyujja okukkiriza n'obeerawo ne tunyumyamu ate ne mwamisi mono ye embeera naye nnyo sebu nawe weebale nnyo okukkiriza n'ogamba nti kanziye ntule n'omukyala wa DF ku pano nojja ne tutula ne twayamuko ku mboozi so mbebaza namadde batulaba tweyanza nnyo tweyanzeege tubaagaliza akaseera akalungi mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.